kugamba kiri bwe kiti baani abalonda speaker alondebwa baani ba member of parliament member of parliament be balonda speaker kati Pierre yeri na ba member ba parliament bameka terina ne it is so influential omukwane is not influential obijjawa ekirala era kye nalabyemu gwe mulundi gwe nasookedde ddala okulaba nga omukulembeze alayira ng'ali ne muwala we akunako kojja nako nakeewo nakyo nakirabye ate era nga tebawadde ensonga lwaki kuba tekiva officially tebakitubuulirwangako nti omukyala taliiwo nti obaali mu ddwaliro nze simanyi ebyo saagala kubyogerako baali luddawa ekyo nakyo ne kinneewuunyisa ekyokubiri ekyanneewuunyisizza kwe kulaba nga omukulembeze ate CDF yamuwadde ki yamuwadde ngabo instruments of power ate era bwe yamaze ate n'azimuddiza ffe kati ffe abalengera ewala tuba tulina kye tulaba kojja yasose n'azimuwa ate kati lwaki bwe bazikuwa ye alina zimuwa anti si yayina abakulembeze tanafuubira 35 twalabyeko nga 7 ate n'abamu ne bagenda ngate n'abakulembeze tebazze batumye babaka kino kisiga kifaananyi ki nedda banti bali bayinza okuba nga babadde bize oba bababulira buyise ekyo nakyo kikulu kati okubabuulira buli nga 12 kuba n'okulayira wano nedda si buli 12 kale mu mwezi gw'okutaano bakimanyi nti omukulembeze baani abakimanyi abo abakolera ebintu mwami kati babeere ne function zaabwe bali bazisazeemu bajje bajaguze gwe ebibyo bituukirire nga bbe byabwe mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Focus TV nga namwe mutulaba era mukola kyamaanyi nnyo ekojja kanji Focus ati twawezeza omutwalo gw'abantu omutwalo mulamba bwe omutwalo mulamba ogwaba subscribe bananga abantu nga mutwagadde nnyo mu subscribing mulayikinge era musharinge tunafa tujja kweyongera bweyongeza okuba ntubaleetera buli kye tulowooza kibasaanira ne kojja kagato exclusive nakwo tutandise tutekanaawo ate kukyamula bantu baagala basubscribing bwe baba bakuweera omutwalo bagwere kunabaguweze ekinaba kiriyo fenna tujja kusigala nga tubawo ekintu lazima ekibagwanira era ekijja mu subscription gye munaba mukoze eki mukoze amina era bwe tulibo nnyo tujja kubaawo nga tetukyaliwo amina okay kojja bini ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda twayawukana ndooza n'omukulembeze tannabakulayira yali tannabakulayira twayawukana nga tuli kubiri nga waliwo agamba nti bannange okusinziira ku kino ab'ekitugundi ffe tusazeewo enorango y'emmotoka weeri erango y'emmotoka ng'ezze naye ate eyo naye erina byetubye ekyali mpanvu nene nnyo basipika babalonda wiiki ejja basipika baba babalonda wiiki ejja naye oliwo akantu kewangamba kujja nendaba nti ddala oli musajja mulaguzi ogenda n'oŋŋamba obwa sipiika bugenda kusalibwawo mu kulayira kwa pulezidenti ekyo nakikugamba mabega nga bakyali kyankwanzi ebintu bingi nnyo tugenda netubyogera nebibanga ebyokusaagira abantu abamu abatambula n'ebintu bino ebiri wano bo balabanga ebyolusaago neffe kati ffe tubitegeera tubiraba kubanga sitwakalaba kulayira kwa mulundi gumu nze nakalaba okulayira kwa mirundi 10 netukube kwa mitwa nakalaba president bonna abapulezidenti ba Uganda kulayira kwabwe nkulabi abaali babaddeko yes nkulabyeko okuva eri ku Muteesa Muteesa saamulabako ng'alayira yes ye saamulabako
naye okuva awo bonna ababadde bajja mbadde mbalaba engeri gye babadde bajjamu nga balayira n'okulayira nga kusaanawo nga bagenda era mbalaba balayira n'afugako kyafuze omanyi Kibuyaga bw'abajja yakula bulala ajja n'ogamba naate bw'aba agenda atwala ne by'ataleeta bw'abaddayo atwala ne by'ataleeta kyokka nga ate mu kujja ogamba embuyaga enkuba erimu embuyaga nti ye naye byereese tobyogera naye bw'atuuka Kibuyaga okugenda ogenda okulaba nga ne by'ataleeta abitutte abitwaliddemu sokojja okulayira kwabadde kutya briefly nga gwe okulabye otya okulayira nze nakulabye kwabaddemu ebintu bingi nnyo naye tekwabadde nga kwa bulijjo bwe kubeera kutya naba kwabadde brief tekwabadde nga kwa bulijjo mitendera mwe batambulira ng'olaba bapakuka buli kimu bakipakukira bupakukizi era watuuse n'okulaba nga waliwo n'abagenyi ate abamu abagenze okulayira tekunnaggwa ekyo nakyo ne kinneewuunyisa ekyokubiri ekyanneewuunyisizza kwe kulaba nga omukulembeze ate CDF yamuwadde ki yamuwadde ngabo instruments of power ate era bwe yamaze ate n'azimuddiza ffe kati ffe abalengera ewala tuba tulina kye tulaba kojja yasose n'azimuwa ate kati lwaki bwe bazikuwa ye alina ozimuwa anti si alina ozimukwasa abeera mulamuzi awo kabonero kyako tonda yamanyi akati awo twalabidde ate bwe yamaze ozikwata bw'ati ate yabadde azikuteekayo bw'ati wagenza okulaba nga ate azikwasa gundi CDF nalabyewo omuntu ng'ali ayagala ozikwata ne bazimugaana ozikwatako zikwasa oli yanjaliza muli agagalo era mugundi omwo mwe nalabye ekintu ekirala sitting arrangement oba order nayo yaleese obuzibu natuuse okulaba nga balina advisor omu nga bamusindiikiriza bamujja wabadde bamutwala naye ngaekyo yabadde protocol manyi njagala kubuulira mu kimu ebintu bibiri njagala tubimanye twawule kye bayita protocol ne kye bayita hierarchy balimanyi ebimu nti tutusanedda ssebo protocol yetya yenkola gy'okolamu ekintu gye kikolebwamu nti bwe nzija wano nga ku National Theatre ojja n'olaba ngambe ogenze kwanjula osooka kutwala kiggula luggi ne mulinda ne babaaniriza so si kulera kiggula luggi mukolo guggwa eyo teba protocol naye ate hierarchy ye eri nti mu buli ngeri yonna bw'omutuuka ku mukolo kwanjula hierarchy yake eri nti bw'omugenyi atutte abantu abagenze okwanjulwa oba we mwetoowaze eri oyo omwami gw'oyogera naye gw'osanzeeyo kuba yabataata ye hierarchy buli omu omuwa ekitiibwa kye okusinziira bakikola ki era ebitiibwa bigenda biddiriŋŋana kakati wano wabaddewo okubanga era walabye tenti ezimu nga zaba eno ya kabineti kati gwatali cabinet minister tokkirizibwawo wadde kale mukyala we anti that's bogus kibayita obusiru gwolowooza nti kabada bweba yetereka ebikopo bigamba nti yebinyini kabada egamba nti yenyini bikopo oba olowooza naye nzijukira waliwo era ekigambo kye nakugambako nti okugira okutegeera okubeera minister it's not acquired gundi sexually it's not sexually transmitted nakikugamba kati bwe bayina gamba ndi ono minisita ekyokuba ndi gwosula n'embuliri tekitegeeza nti nawe wafuuse minisita wagwosula naye embuliri kojja mbadde mmanyi olw'okuba oli mukyala wange ate bamuyise wali ndi wadde mbotuula naye mbine bati nagambye nti waliwo kye bayita hierarchy ne protocol kati baba bagira bayita kaadi ezo bwe ziba zokenza akapande yasomye kafu akapande ne kaadi okuba mu luzungu kikulu nakyo kibi naye ate mukyala we alumanyi oluzungu kiteza asobola anti kati awo ono ye nga takitegeera oluusobola obalema okutaputa naye aluyinza okuba nga olowooza alumanyi nga talumanyi oluzungu odumanya kirala nodutegeera kirala ate n'okuwogera kirala nkalaba
kuba omuntu n'atamanyi luzungu asobola okugamba nti nze simanyi luzungu ng'oyogedde luzungu n'amanya nti oyogedde luki ekyo kumanya ayogedde nti kati ono luzungu ate waliwo n'abalwogera kyokka nga ate tebalutegeera ensonga lwaki olaba nti omuzungu wadde oli muzungu ng'oyogera luzungu ate oyinza obutayita english pepa ya english n'otagiyita tegeeza oba tolutegeera ne wano twali mu pepa y'oluganda naye nga ffenna abaatuulanga pepa y'oluganda kakati bw'olinga alowooza nti omwami oyo yekka yeyaze ne mukyala we oba yekka yebba wa minisita kama tulina kukozesa amagezi mazaali mu baminisita akenkizo kalina ku balala abalina abakyala nga baminisita nti ye ate presidential advisor ati kati awo walabyewo ba presidential advisor mu tenti eyo nofene tolina abakungu twayitibwa nedda sebo kaadi zabadde zaawukana ne tenti era wabadde ng'oyingira nga omanyi tenti woolaga emanyiddwa negundi woolaga parking woonagira ne kaadi ng'ekulagawo n'entebe tenti ya kabineti tewali yakuweebudde gwe weebudde buli lwoba omusiru ebintu bingi nnyo obikola kisiru kakati kyenjagala omanye nti tenti bwe bagamba nti kati ewammwe mwali mukoze ku mikolo bw'obeera nnyo ku mikolo tenti gye bataddewo nti yabasenga etuulamu mulamu bako batuuze bataata tukiraba kati ene cabinet ministers so si kadi ya minisita nga bamugimuwadde ku mukolo gwonna ogwa gavumenti tebeerako nti omwami n'omukyala tekibeerako eba ya minisita ebeera ya cabinet minister ebandikambye nti cabinet ministers family yaokeza abadde alina okujja n'atuulawo naye bagambye nti oba bandigambye nti Mr and Mrs Mr and Mrs ng'olumanya nti omwami n'omukyala okulayira ko kuyita n'abantu bo bataano naye no cabinet bwe bayise cabinet bagamba nti kati minisita bw'aba agenda mu cabinet kuba gwebba naawe ogenda n'otuulayo kati gwe obwongo oba tobukozesa ngeri ki abamu balowooza bwe twogera bino mutuvoola goni tumukoze eki waliwo yagambye kuvoola kale kaakati bwe bayitanga cabinet meeting ng'enaatuula naye agendeko nti nze bba atuule wali amugambe omanyi nze bba w'oyo jaa bannange nyamuto otalabise leero nze bbaawe olaba kati nja kuwaayo ekyokulabirako bw'oba ne taatawo nga dokita ng'akola mulago n'omusikira naawe ogenda n'okola emulago lwaki togenda n'okolayo ate nga guwa musikira ate oli mwana we naye kakati ono gwe walaba obukulu ng'ogamba nti omanyi kati nze ntudde wano kubanga nze bba nga bayise oli oyagala kuŋŋamba nti kakati oyo asobola okugenda ne kaadi y'oli national ID kakati ekyo bwe kitambula ekyo kye nakyo kyabadde kibi nnyo okumusitula bamuyambye na buyambi abo abasajja tebeemolerwabadde basobola omutusitulira mu bbanga kuba ebyo tebabimanyi nti ono presidential advisor tebabimanyi bw'oba ng'osaaga tuli ku protocol oli bagamba eyo tenti yaba minisita period kati bakusange mu ng'owunyira manya gwe bbaawe gwe tolaba nti yabadde akyawalaze ate omukyala annyonnyola ye omukyala alowooza nti wali bannyonnyolerawo badde butamanya bintu bino nakyo kibi ng'omukyala annyonnyola nti omanyi ono yebaze nze ndi minisita naye ono baze ebyo tebabinnyonnyola tebabyogera oli ye bamugamba nti wano waba minisita wano gwoba oyagala minisita genda mu parking president bwana parkinga ogambe nti ndi minisita we olabe embaga kojja ki ekirala ekyewalabyeko mu highlights ziwalabye ku mukolo guno okubeera nti ebirala bye nalabye mukolo ne turn-up y'abakulembeze beeveddemu anti ekyo ne turn-up y'abantu bennyini abaajaguzza ababadde baselebratinga gundi abantu abazze okuselebrating obuwanguzi bwebanga ku buwanguzi ku muwendo ogwawo gwe bawangulirako kuba nti bwali mungi bwe gutyo kajana ti ekitundu kye babaddemu kibaako ennamba gye kyakomodde naye ati ate era n'ennamba teyagize obanga emisinde obusinde abaali ku misinde basinga bano ababaddeyo awo ate nga kino oyinza okugamba eggwanga lyonna lyonna abawangula mu ne laale obulaale emu esinga bano
abakulembeze 5 twalabyeko nga 7 ate n'abamu ne bagenda nga tikuli ngate n'abakulembeze tebazze batumye babaka kino kisiga kifaananyi ki nedda banti badi bayinza okuba nga babadde bize oba bababulira buyise ekyo nakyo kikulu kati okubabuulira buli nga 12 kuba n'okulayira wano nedda si buli 12 kale mu mwezi gw'okutaano yakimanyi nti omukulembeze baani abakimanyi abo abakolera ebintu mwami kati babeere ne function zaabwe bazisazeemu bajje bajaguze gwe ebibyo bituukirire nga bo ebyabwe bifa kati gundi yabadde akyazizza omukulembeze wa Germany Luto kati amulekeyo kubanga ze ewa mukwano gwo wawana okulayira solo mugamba tulischeduling n'ogamba wa Germany nga gwogamba owa Germany nti ate bwe munaamala mwegatte mumusaba obuyambi nina mukwano gwange wano neiba wange agenda ndi sinikira muli ebinnyo mugwa wa Kenya ogamba owa Germany nti nina mukwano gwange wa Uganda alayira bwe mumala okulayira ate mwegatte n'owa Kenya mugende Germany musaba obuyambi yabo bawe aleme bajjukiza nti mwandeka ku awantu nga mugenda mu masanyu gamu era oba kiba kikuli mulimu ebitakola ekirala era kye nalabyemu gwe mulundi gwe nasookedde eddala okulaba nga omukulembeze alayira ng'ali ne muwala we ako nako kojja nako nakyo nakirabye ate era nga tebawadde ensonga lwaki kuba tekiva officially tebakitubuulirwangako nti omukyala taliiwo nti obaali mu ddwaliro nze simanyi ebyo saagala kubyogerako baali luddawa naye officially tetukifunangako kyobalaba nze saagala kwogera nti oba aliwo obawa kati gwe namulundi gwe nasoose kuba ndabye ba pulezidenti nga balayira okuviira ddala kumuteesa ne ba MP bennyini era bazenga ne famire zaabwe ojja n'omukyala kaakati nze oyo saamulabye kojanoza abidinganye nnyo atuuka ekisa n'ogamba kanti kino kanji omanyi abantu bamu ate bansesezza nga bagamba mbu agenda kulayira omulundi ogw'omusanvu yabadde talayira mulundi gwa musanvu gwabadde gwa 8 yabadde alayira mulundi gwa 8 naye ndowooza era emirundi agidinganye nnyo omukyala asobola okukoowa n'agamba waayi omuwala akaagende ate ddala okuba nti omuwala oyinza oba oyagala muleeta mu byabufuzi nedda ssebo eryo kati olowooza bulowooza naye tebikola waliwo okimanyi nti nno first lady naye office namba eri constitutional omukulembeze w'eggwanga ajja kuyitibwa nga first lady ne mu budget nti aweebwa budget yandibadde asobola okugenda awantu n'agaba ssente nga bw'azaagaba anti kati kyenjawulo kyono alina minisita anti nga first lady agenze nga first lady era n'agaba nga first lady era n'abakozi bwe bali abakola ku first lady kakati gundi abusense ye erina okumanyibwa eggwanga musobola ovaayo ne mututegeeza lwaki teyakoze koja kyabuwaze okutegeeza eggwanga nti si kyabuwaze tebasobola muwaliriza naye bwe bataba tebakikoze lwaki mukiremezaako ekyo kifaanananga bwe kitali kyabuwaze gwe okuvaayo n'owuubira ku bantu ku mukolo naye nga babuuza ti omusajja najja okulayira n'atatuwuubirako tegeera so ebyo byemuku ebyo biwalabye kojja nga tuwumbawumba akanyumero kanake bye byabadde mu kulayira nambadde nkyalina ebirala nti sirabanga kukulayira kubaleeterako nnyonyi ne beebonga ebyo ne bikola ki ebyo byonna anti kojja olina okulaga byokoze mu myaka 4 ebituukiddwako babadde tebabiraga ggulo ate bye wali obiraga ku mukolo ogwa 6 February so si guno mulagire ebyokulwanyisa oli nabazze bakaawo ku palachuti ebyo byonna wandibiraze ne bagwa bigwo kakati gwe bojja okulaga nga bagenda ggwa batyo nakyo nze ndabanga gwe abaweekubye tikyokola kifu they are not well trained, they are not ready. Ekyokubiri mu bintu byonna bye waayagadde okulaga ensi nti mugenze mu maaso ng'olaga drone bye byakoze kweri ebyo okujja n'obiraga ekyo kyekiraga development yabadde tekigiraga tebandikoze ekyo ate ku bintu Uganda byerina byabadde erina okulaga kati mbuulira bye baalaze bye walabye ku drone batubeeza n'otwebaza
bateeka obubaka obwebaza okwebaza Kampala yenna tekibangawo kyaliwo tekibangawo kyaliwo kwolwo sebo kyali kibaddewo General Museveni bwe yawangula mu 2010 ennyonyi yatambula ng'eriko bbaana ennene nnyo ng'eyeebaza eriko ogupande ebigambo ebyo nga biri ku gupande yetolola Kampala ate misana kakati fe abatalaba kiro n'abamu tuyingira mangu era drone zabadde awo nga ziri Kampala kati fe ab'ejjinja naye ennyonyi yatambula wonna ng'eri esika bbaana eyo kuba ennyonyi okutambula Uganda kigitwalirira kikammeka ng'eri mu disitulikiti zonna nga zigiraba manya nti ennyonyi bw'eba mu bbanga ng'etambula bw'oba ow'e Kampala agiraba n'ow'e Ntinda aba agiraba n'ow'e Kamwokya aba agiraba n'ow'e Bukoto n'ow'e Luzira n'ow'e Makindi aba agiraba omulundi gumu ekitali ku drone. Ekyokubiri ezo sente ze bayonoonye ku drone singa bazitaddeko helicopter chopper yaffe ey'amagye ne basibwa bbaana nnene nnyo n'ebeera mu bbanga ng'etambula ng'eraga ekyo ne yeetolola eggwanga nga kuba kati amafuta gaavugiddwa ku nnyonyi ezaatawuse mu Uganda singa baatadde mu amafuta mu kyopa emu ne yeetolola ate ennaku kumpi nga 10 emabega tubadde tuzirina tekitugasa. That's a wastage of money. Ate mwe muli mu kunenya gundi ani amongo nedda nti kakati nakino nakyo tukiraze tikuba kuzoonoona kiringa gwe bw'onaagula bumashini obw'okulonda ate ne butakozesebwa ate nga naawe ojja kunenyera amongo wastage of taxpayers money. Kibi nnyo kati bw'omanye ennyonyi okugivuga n'ogisitula neeva gy'evudde ng'ojja buzi yeetoololere Kampala ng'ate ennyonyi eva Nakasongola awo omanyi sente zeeyonoona awo naye ne zisiba ennaku 10 ziri mu Kampala ziri tolaba nti naye nga weebuuze nti okay lwaki ate n'ensonga togiwadde ate ensonga gy'onaawa ojja gama we are celebrating what are you celebrating the swearing in tetwalibwa slightly kyamaanyi bw'olowooza ndi celebrating emirundi 8 nga bagenda okuswearinga in how safe have those planes been in the sky mwenye bimu tulino bitunulya this is the transitional time tuli mu kuwumbawumba emirundi emirala gibadde tebiriyo okuwumbawumba kino ekisanja nti kojja tuli mu kuwumbawumba obukulembeze bwa President Museveni abuteeke mu mikono emirala era kino ekisanja kya bye ate nga yagambye nti 31 nkomawo ati yabadde awumbawumba kuteeka mu girwa awedde abantu boogera abatera otubuulira nti anadda futundira gye tubijja eyo gye tunywera mineral water ng'oli agamba ne 26 ajja waliwo ne yatugambye mbu ako yakawangudde aka 26 ate atadde ayinza okuwangula akanajja 2031 kojja oyo ennyini mu kulayira okwo ne lwakubadde nga abantu bangi bava ne bagamba tajja kulayira atiriyo bangi bagamba ekyo baali luddawo tajja kulayira okuleka nga amaze otulaga diala forms nedda yanti si yazikulaga anti ngamba okuleka nga akakiiko kamaze otulaga kati akakiiko era ekyo nakyo kakoze ekintu ekiri extraordinary nakyo ekitabangawo those are the things that happening ebitatera kubaawo nekijja ne mugamba nti ate bakozeeyo kino ng'oli tasobola nakunnyonnyola kati nga bw'omala obimuggyako biri so nga yabitegeeka buli gyabimanyi n'omugamba nti kozi wama percentage yali etya nga naye ayinza okuba nga takyagimanyi asobola kubuuza na PA era kati ng'omubuuzabuuza nti butumenyeremu district kuba tunagamba polling station kinene twe district bo obululu bwokka kati ffe abaali balaba ng'obululu bwokka bwaweebwa gundi bwe yafuna nga kati obwa Nuupu bwagamba bwe yawanguza buva mu Buganda mwokka kitegeeza yawabwa babala bwa wano ate nga bakugamba ne Buganda yokka yonna teyagiwangula Buganda for Museveni akati awo bibimu ku mitwe awo nyinyi kojja tubumenekano mukulayira we nyinyi yawo omwogezi vice spokesperson wa PLU ng'akola official statement yagikoleddewa
alina office je ondozo office ate naye era tumwewunya teyabadde yakoze balina office yaabwe yaki gundi ya Piero ng'agamba mutusonyiwe twali twavayo ne tugamba nti twendosinga Anita Amongo bwani nga Piero naye official statement eriwo kati eyenkomeredde tetugenda musemba era tugenda kusemba omuntu yenna President Museveni gwanasimbamu gobana gwalinaasimbako olunywe ne bisalnyawo biri bayogera mu kusooka Piero yabadde yogera ngani Piero mbwe salawo kyamaanyi nga baani gwe tulina kyoyinza kwogera kati nze nkubuulira kyenkugamba kiri bwe kiti baani abalonda speaker alondebwa baani member of parliament be balonda speaker kati Piero yerina bamemba ba parliament bameka terina ne it is so influential omukwane is not influential obijjawa nkugamba bwenti tolina buyinza bwonna gwatayina MP n'omu ate tolina wosinzirira kugamba balina ba MP nti mulonde kino gwatalina n'omu jeno mwozo omumanyi jeno wozi tanayogera ku kintu kyonna muleme muwaayira Piero Jeno Muhoozi gwe yakugambyeko oli nti I'm talking on behalf of Jeno Muhoozi that is it tanakyogerako singa bayo tweet yemu nga Jeno Muhoozi yagikoze nga ayogera singa Dombo owa NRM avayo nayogera ekintu nagamba nti ng'ekibiina twasazeewo kino President Museveni abatakimanyi batakimanyi abakimanyi this is what happened ekibasse kino ekyo kyenkyogera era namu bantu naye kibagamba PLU is not a party kisinde is not registered it's not a registered party so Honorable Kabanda yebadde yeeyogeza era bye yayogedde ojja kulaba nze kati njogerera wano gundi yamwambadde dda nze nkugamba bwena nze njogerera wano nze nkugambira wano nti bye yayogedde yabadde talina ground si kwasinziira era ye talina buyinza bwonna at any given time atuleetereyo tweet emu nga bamutumye era gwe atalina mubaka ojja teetaga tweet atalina mubaka wa parliament yenna kakati gwe njagala kubuuza bw'osobola okunnyonnyola engeri omwana gy'alumamu osobola okuwa omuntu amagezi engeri gye bazaalamu gye banoonya omwana nsobola nkubuuzizza gye bazaalamu kakati oli muleeba ate era bw'ogira bwoti ozaazisa nti ogulukole bwoti kakati gwe atalina member wa parliament n'omu ate olagira otya yabadde directive in fact ng'olagira otya abalina ababaka nti mulonde mulala gwe atalina n'omu ojjaawo nno ogenda kwekuba engalika omanyi lwaki bwe twali ffenna naani nze naawe wavayo n'oŋŋamba nti ekintu Muhoozi kyayogedde ku mmotoka yaani yagundi kijja kusalawo kyamaanyi ku speaker thank you very much yakyogera ngaani yali yasalawo ngaani yatalina na mubaka watalina na kibiina kyakulira yali takyogera nga gundi wa PLO yali yakyogera nga CDF mu Uganda asalawo kinene kati CDF ate yakulembera kino ekisinga bwe CDF ekisinde akikulembera naye teyakiwandiisa nga kibiina era takyogereramu nga kibiina naye ono yayogedde tasobola kwogera kintu kati ekyo CDF tayinza kyogera ate yali waggulu ekyo mugezi nnyo okusinga kuki kuona yayogedde ekyo CDF mulema mugerageranya n'abantu buli muntu bw'omusanze muntu w'amaanyi era bw'aba ayogedde ekintu kiba kyekyo kino kirekawo Honorable Kabanda akati yakyogedde on his behalf bw'okimanyi nti ayinza n'omukweringa nti ekyo wayogedde kyaki ng'olaga nti nze nkyogedde si omanyi abantu abamu kati ye olwokuba amanyi CDF alowooza nti oyogera anything nti on his behalf no oli bw'aba wakwogera kintu akyogera era n'atwitinga ng'ate akitegeeza kuba kyayogera akimanyi yes so ono bw'aba yayogedde ebyo taleme kwekwasa nti oli CDF olowooza ye tamanyi kwogera teyandi mugambye nti njogerera kino ye nandi kyolowooza tamanyi kwogera yakugamba nti ekyo nkiraba bwenti ne bwenti kyandibadde twalabyeko ku bifaananyi kojja nga
speaker yini ayogerako n'omukulu CDF. Kakati oba yayogedde ne CDF awo. Kati ate CDF yabaddango nga ku mukolo nga balayiza. Lwaki omuwaayira nti ate ye yayogedde biri yabadde tayinza byogererawo. Communication yabadde teraga gundi communication gye yakoze eri half baked. Nze nkubuulira nti body language eno teyavuddeyo teyalaze nti ddala what you talking about or what you giving me takiguze. Kati wavudde ne kali akagamba kyandibanga omukulu wa PLU yayogedde bituufu nedda. Oleso omukyala yalabiddwako ng'ayogera naye ng'alaga nedda bintu byayogedde ono bikyamu. Oli yabadde speaker sibo bw'ojjako president n'abalala si speaker yaddaka ali kifo kya kumwanja yabadde abuuza ku CDF yabadde mutuufu ate era naye yeewombeeka ng'abuuza CDF kireka wa race kwa wiiki ejja yo race nti nze nakugamba ekintu kimu nti omuntu ateekwa okulonda gundi erondebwa speaker alondebwa ba MPs yes temujja kuba gundi wa PLU no bamemba bava mu bibiina birala abamulonda so kati oli gundi kabanda yamanyi byayogera gyabijja. Kale katulinde ekyekinavaawo kuba kimanyi speaker by the end of the next week tujja batumaze okumanya speaker w'eggwanga yaani era tujja batumaze okutegeera naye nga atugobera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo aliko Jack Gat exclusive ali ku Focus TV tubaze okubeera ng'okikola tukujjukiza bannaffe aba Focus event service bagamba nti beeyine bakolera omukolo gwo obeere nga ofuna ekyo kiwandifunye era bakugamba nti bw'okola nabo ebifaananyi ne video erivale mu nnaku 10 oba ofunye ebifaananyi ebyo baba babikuwadde so bagezeeko enamba z'essimu kwe ziri ku screen ne bannaffe aba Focus graphics and branding be bakolera ku Jack Gat exclusive ezo gundi ezitambula ku screen obulangu butambula ku screen babikolako so nga ate ne bagala kufunya kati busaati bajja kumfunira n'amasaati nga kuliko ko Jack Gat exclusive kyemuteerabira mpozi ye bicycle kick wali alongoosezza abasajja bazze ku layini obwannyinimu kaakati buli omu abwesigalizza deko omukyala ava okuwerekera ku agambe nti nange nga nsanyuse munnange nno weebale nga buli kimu kyokola bajjukira emala okulayira ekidde ewaka kibeera kukoleza zike mugaati. Nina honorable wange bamuyita Kyeyune Ivan Kyeyune akubye ebirayiro bye naye leero alayidde leero so kati no wange Shamimu Malende mwannyinaze naye amaze okulayira era Shamimu mwagaliza obukulembeze obulungi n'okuba nti oteesa n'okuba nti buli kimu ekitambulira mu Kampala okikolako nnyo okitunuliza eriiso jjogi. Okay. Kale tetuyinza kusukka wano tujja singana video ezijja mu maaso bingi tukyafumba mutugwe bubi maaso gamwe n'amatu tugenda kuba tubafumbira ebintu bingi nnyo nga tubawa ebyo mutalaba walala. Otherwise for now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yani bingi